Yes, mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso number 1 Kiboya Maksudi Junior blood wange gwali eyo wena ngonjagala kulo ngonyumira byenkola ngo feelinga yes you can support me anytime genda wansao onkolere fedhemu nguleo ka super chat akona kusendezo nabo sobodde ka super chat kali ya wansi nguleo kona kusobodde konna tukine mu maso muganda wantu sobolo kuba nti twezimba mpola mpola obera kuba nti onjagala obera kuba nti otuwuliriza obera kuba nti otufiirako obera kuba nti yes otwagala 24/7 bampita Ntambi Jimso. You can follow me on Twitter Kosa Jimso 16, ku TikTok Jimso 16, ku Instagram Kosa Ntambi Jimso 5, ku Facebook Nkosa Ntambi Jimso. Gendao ononye kompola mpola nchidamu. If you feel like what I do is good for you, nga kirungi kyenkolera nga nkunyumira nga nkolera ebiriyo ngoyagala kumpagirako sitte kanto ino kumpagira anaye wabula obo obulira nti oyagala kumpagirako you want to be part of me, you want to be part of our journey agenda wansi awo ngulyayo ka super chat kona kasente zonna zosobodde zonna $1 $2 $3 bwe bityo bobanga osobola okangulire muganda wange tusigale mu maaso tubeere nga twezimba mpola mpola omukutu gule gumu Uganda mu Kamoli nakulale tugenda kuletera Lydia Jasmine n'abantu Kalidia ne Fikfa Maika ne relationship zazabeeramu n'ensonga lwaki tawanga mu relationship ezo Lydia Jasmine yawadde ensonga ze lwaki tasobola kuba nti afumbira Fikfa Maika sawa zino teyafumbirwa Kenzo nga mali mwagala ne Bushington lwaki yamusuulawo so ke kasero bere nti oliko Uganda mu Kamoli oconcentrating obulirize okwate ne video eno tandika okuba nti okopinga link sharing kuba talibo bonna gye wali ebatuukeko oliwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section ane tujifuna mpola mpola nchidamu obanga oyagala okumpagira gena wansi awo onguliyo ka super chat coupon konako osobola then tukene mu maaso yes tuberenga tukola ebintu ebiri extraordinary okusinga ku bye tukola olunaku lwaleero mpola mpola gwayagala okundaba I think njagala nkolere studio nga yakabi anaawe ogirabeko so nolwekyo bwobanga oyagala okubeera part of my journey go down there yes buy for me a super chat at in amount of money osobola then tukene mu maaso mpola mpola Lydia Jasmine waliwo Lydia Jasmine agambye nti tasobola kuddamu kuba nti afumbirwa era tajja kufumbirwa Fikfa Maika kati era bwe mba mukyagala oba nti afumbirwa Fikfa Maika kati muswadde kuba ye talirudde kuba nti afumbirwa Fikfa Maika era nga mwaba mubuuza nti lwaki tafumbirwa Fikfa Maika mulabye Lydia agambye nti ebiseera bye sibya kufumbirwa kati Lydia Jasmine avuddeyo n'agamba nti ebiseera by'esibya kufumbirwa kati era talirudde kuba nti afumbirwa nawo tulaba pressure against the kuba celebrity oluvannyuma lw'okuba nti mwana muwala amanyikiddwa nga Nina Rose ne Lady over the weekend it was on Friday last Friday baavaayo ne banjula oba ne beeyanjula mu bakadde baabwe bakola introduction okukyala yes local traditional introduction y'okukyala oba tradition yes local introduction oba kuyita okukyala olulimi Oluganda mpola mpola banono tebaali bangi bali batasubira nti obaoliawo Nina Rose ne Daddy Andre beyagala obaoliawo Nina Rose Daddy Andre asobola okuba nti asalawo n'agenda waba Nina Rose obaoliawo Nina Rose asobola okuba nti asalawo n'akwata Nina Rose n'amutwala ewaabwe wanono omukolo gwali waba Nina Rose zeri ekireka Madam Akakunda oba Kankunda Rose bwe yasalawo okuba nti introducinga Mr. Ojambo Andrew Nina Rose ngagezaako okuba nti introducinga Mr. Ojambo Andrew oba Mr. Nderea oba Daddy Andre oba Andre on the beat oba Andre on the bean nabwekityo mpola mpola yes twavuddeyo ko over the weekend tugamba yoyi abantu bangi bavuddeyo ku weekend ne babuuza Lydia Jasmine gwaddako biki twasobola okuba ntunonyako Lydia Jasmine this week ne tubaako byetuwogerako naye ne tumubuuza wayi kigenda gitya abanjula obalaba n'abeeyanjula obalaba Lydia natugamba nti Jimso nze bonna mbalaba era nga ndi happy for them yavudde n'agamba nti ye ali happy olwa Nina Rose ne Daddy Andre because Andre amwagala nga the best producer yes ever bwe yali alabyeko best songwriter yamukolerako ebyakabi so amwagala ku lwekyo era nga musanyufu ku lwekyo nti oba oliawo Andre finally finds love then Nina Rose agamba nti Nina Rose mukwano gwe she's her girl amwagala kuva ku ntobo y'omutima gwe so nolwekyo she's happy for Nina, for both of them Nina and Daddy Andre mpola mpola wanono
bamubuuziza nti owaayi kuva dde obadde mu relationship wali mu relationship ya Kenzo lwaki tewafumbirwa nagamba nti byali bingi nasobola lwaki tewafumbirwa Kenzo byali bingi era nga tasobola kuba nti abijjako ne relationship zafuna tezibadde serious nga obaoliawo abamu baagala just kuba nti baloozaako ne bagenda abalala baagala kuba nti ebintu babiwanvuya ate naye mu kuba nti ebintu babiwanvuya naye batandika okuba nti obaoliawo waking up mpola mpola. Twamubuuziza what really caused their separation between her and Kenzo n'agamba nti ebyo byabwe ne tumubuuza ku bya Washington yes twamubuuza ku bya Washington naye n'atugamba nti Washington yali up and down yali manager ne batandika okuba nti bakwasaganya ensonga ezo wabula ne babiteeka mu love ekintu ne kiyiika mpola mpola era nga Washington yamaliriza nga atambuddemu yes atambuddemu ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine yamala n'atambulamu awo n'afunako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dennis Mr. Kampala n'atandika okuba nti amuwa ku mmotoka naye relationship zonna ezo tezaagenda mu maaso okuba nti zisetulinga. Twamubuuziza recently tulaba oli mukwano gw'ekimemete ne kibyebe Walkaga Shafik aka Afik Famaika madamu Nabawanuka Lydia yes madamu Nabawanuka Lydia yavuddeyo n'atugamba ebintu bino wamanga yagambye nti yes nze Fiki mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange era nga nsuubira musajja mulungi si mubi naye ate sisobola kuvayo nti mufumbirwa ssaawa zino kubanga nze nina ebintu bingi byenjagala okuba nti nkola like Lydia agamba nti Fiiki alina ebirooto bye naye alina ebirooto bye wabula tamanyi nti Fiiki asobola okuba nti obaoliawo asalawo okuba nti at making official. Lydia Jasmine agambye nti Fiiki kirabika akyalaba abantu bangi era naye tali reading kuba nti amuteeka ku pressure kuba nti amukaka kumufumbira wabula era amaze n'agamba n'ogamba nti tali ready kuba nti afumbira Fiiki Famaika kubanga bonna tebali ready Fiiki tali ready Fiiki tasalawo ate nga obaoliawo naye tajagala kuba nti akiforcinga so Lydia agambye nti tajja mufumbirwa mpaka nga obaoliawo basazeewo agambye nti nze sijja kaka Fiiki kumufumbirwa sijja kakambaga sijja mufumbirwa era Fiiki bw'aba ayagala okumufumbirwa ndeke. Lydia Jasmine agambye nti alina ebintu bingi ebyokukola especially mu music career ye agamba nti alina okuwangula zi beat ezo nga ex-boyfriend Kenzo bwe yakikola alina okuba nti akola ebintu ebiri extraordinary nti awanguleko nekibayita Grammy Awards so n'olwekyo Lydia Jasmine agambye nti ebyokufumbirwa Fiiki si byakati Fiiki agira akolako byakola yes bwe balikola ne bazaala well and good balizaala bwe baba tebazadde mukama anaaba abakoze kirungi because agamba nti kuba nti afumbirwa ssaawa zino. Lydia agamba nti abasajja be Uganda bayaaye teyeeteekera Fiiki kumwanjula ate amala amusuulewo ate yeeteekera muvubuka kuba nti oba oli amututte ewaabwe n'atandika okuba nti amulaga mu abakadde bamutegedde emikono gimutegedde wayitambale ne bigenda tulaba bannayuganda bagamba it will end in tears. Daddy Andre yes ne Nina Rose it will end in tears maybe nga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Lydia Jasmine kyatya naye nga Lydia agamba nti tajja afumbirwa Fiiki kati tajja mufumbirwa era Fiiki bw'aba ayagala ebimufumbira anoonya omusajja byokugenda okumufumbira anoonya omukyala omulala because ye Lydia tali ready agamba nti nze nkyakakala nkyakola ebintu byange nkyali ku career yange yes mpola mpola era nga career yange tendaba kuba nti eggukanga wenkyagala so n'olwekyo sisobola kuba nti ngwa mu mukwano ntuuke n'okuba nti nfumbire oba n'okuzaala agamba abazaala bazaale abafumbire bafumbire ye alina ekirooto kyagenda okuba nti kyayagala okuba nti agusa mpola mpola bino byonna tulaba nti Biniganta yazadde Biniganta wazalidde nga eyali ex-girlfriend we oba eyali mukyala wa mankiddwa nga Nina Rose Jambo amaze okuba nti amutwala oba Dendra amaze okuba nti amutwala yes Biniganta ali mu relationship eri serious maybe yazadde n'okuzaala era nga kati alabirira abaana wano wetwogerera Daddy Andre naye ali mu expecting mwana ne Nina Rose ate nga Lydia Jasmine yagamba nti ebya Fiiki nedda sijja kufumbirwa Fiiki sijja genda waba Kenzo gye munjagala mbeere sijja genda wani sijja genda wa Washington nkugambye wabula kuba nti otambula naffe bampita Ntambi Jimso genda ku social media platforms zange Twitter Instagram kugata TikTok ne Facebook ononyeko mpola mpola tubeere nga tukwatagana gwe anjagala okuba nti onsupportinga genda wansi awo ongulireyo kantu kamu onkolere favor gula super
chat mpola mpola tugende mu maaso kyonna kyoba osobodde mpola mpola then bwomala okugulaawo nogamba Jimso mwana nakuwagidde ng'ogenda mu comment section nga nkunootinga ng'oŋŋamba oba nga ononyako ku mikutu gyange egy'enjawulo za social media ng'oŋŋamba mpola mpola yes nga mpongako nga nkwebaza mwana wa mama ebula kuba nti otambula naffe guligomo Uganda mu Kamoli 2020 their system so wagwan dede bye